Abantu ba Kabaka mu ssaza erya Kyaddondo nabo beetabye emisinde mu Bonna-Byalo ng'abasimbuddwa Kaggoma Tuvumagandaazi okuva ku ssomero erya Kasangati High School ng'emisinde gino gyetabiddwamu abakungu ab'enjawulo okubadde ne Ssaabakunzi wa NRM Honorable Rosemary Nansubuga Senninde wamu n'abalala. Senninde yeebazizza Ssaabasajja Kabaka olw'okubakkiriza okudduka era n'akubiriza abavubuka okwongera okwekuuma nga ye ssentebe wa ttiimu y'essaza ly'e Kyaddondo ategeezezza nti kibadde kibakakatako okudduka. Tuwagira enteekateeka ya Ssaabasajja Kabaka ey'okulaba nti tulwanyisa obulwadde bwa HIV and AIDS. Era njagala nkozesa omukisa guno bannange okubiriza bannayuganda ffenna munaddala abaana baffe abakyali abavubuka okulaba nga tuwagira enteekateeka za Ssaabasajja Kabaka nga tuyita mu kwegendereza kubanga tulina okukimanya nti obulwadde bwa HIV and AIDS tebunnaba kuggwaayo. Ababaka basabye abantu ba Beene okubeera abeegendereza ey'obulamu bwabwe nga balina akawuka ababakuutidde okumira eddagala kibayamba okukaziyiza okusaasaana. N'olwekyo twagala kusaba gavumenti nti tebeera na niike ya bulijjo nafubitizi lyerina ku Buganda kino nakyo tukibawadde nga bwe twabawa ensi Uganda ng'evudde mu Buganda. Tumanyi bulungi nnyo nti siriimu yeeyongedde naddala mu basajja ate ng'obuyambi bwakendedde awo nno kitukubiriza ffenna okujja okujjumbira n'okukola awareness eya siriimu. Mu bitundu by'e Busoga abayo bakuŋŋaanidde ku ssomero lya St James Ejjinja okwetaba mu misinde gino ng'abasimbuddwa omwami wa Kabaka amulamulirako essaza ly'e Busoga Oweekitiibwa Nakiyingi Jane Bakalikwira. Nakiyingi agamba nti ku mulundi guno abantu bajjumbidde emisinde gino era ne yeebaza obwaki abazinga bwa Busoga olw'okwaniriza Abaganda. Bannange neebaza nnyo obwaki abazinga bwa Busoga kubanga bwe butukumye eno era ne Minisita Mulambo wa Busoga abaddewo era waali ky'abazinga afunvuwe ne Ssaabasajja Kabaka awangaale. Abamu ku beetabye emisinde gino basiimye beno olw'okuvaayo n'enteekateeka eno. Nze kubanga I respect Buganda Kingdom ne Kabaka ate supporting a girl child. Annette Namatovu yakusakidde emboozi eno ku Rakes TV Agaalero.